Tubaniriza nnyo mu gataliiko nfuufu olunaku olwaleero. Twagala okubeebaza akadde ak'omuwendo ako ke mutuwadde tutambule ffenna. Mukkirize tutandike n'ebikulu ebiri mu olunaku olwaleero. Ebikulu mu gataliiko nfuufu. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets nearby. Obvious distillers basangibwa enajja nkumbi opposite Shell Cars oba bafune ku simu 0772 anamwemu 57 48. Taste the greatness. Wenywere kituzi owulidde kende mu buli mumiro. Kituzi akolebwa okuva mu kitiko, amajani wamu n'omubisi gw'enjuki okwongera ku buwoomi bwe ng'asangibwa mu maduuka ne supermarket okwetooloola eggwanga lyonna. Poliisi ekutte omukazi ku by'okufa kwa Dr. Spire. Twagala tunnyonnyole kiki ky'amanyi ku kufa kw'omugenzi. Tubadde werekera nga konvoyi ennyonyi ya UPDF egudde Somalia netta abantu 5. Basatu basimatuse n'ebisagu. Akamyufu ka NRM kongezeddwayo. From 16th to 17th July. Ebyokutunda kaadi za Nuupu bitabudde Kyagulanyi ataddewo akakiiko akanoonyereza. Kagenda twala wiiki namba. Kale twongera okubaaniriza wano mu gataliiko nfuufu. Nze Sanyu Robina Mweruka ndi ne Mebo Mulungi. Tutandise ne poliisi ekutte omuwala agambibwa okuba nti yali ne Dr. Spire Kigundu eyafiira ku Dream Guest House e Kajansi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango ategeezezza nti fayiro y'omuwala ono bakituttewo omuwabi wa gavumenti abawabule ku misango ki egy'okumuvunaana. Dr. Spire Kigundu eyali akulira eddwaliro lya Henry Besana yasangibwa afiiridde ku Dream Guest House e Kajansi ku luguudo lw'Entebbe. Okufa kwa Dr. Spire kwaleka ebibuuzo bingi kyokka mu kusabira omubiri gwe ku Ecclesia ya St. Joseph Catholic Church nga 23 omwezi oguwedde. Muganda we Dr. Julius Luyimbazi ku lwa famire yayogera ku bulamu bw'omugenzi obwasembayo n'atuuka n'okuggyako amasimu ge ekyali kitabangawo mu bulamu. Okutandika okumanya nti waliwo ekitali kyawe jjo. Baatandika okumunoonya nga beeyambisa poliisi okulondoola amayitire ge. Yagamba nti bakozesa kamera z'oku nguudo ne balondoola entambula ze wabula nga yakoma okulabikako ng'ayita ku ttaawo e Kajansi nga waliwo n'akalwaliro we yakyamu okufuna empeke okweweeza ku bulwadde bwa puresha obubadde bumumazeeko ebbanga. It makes us suspect the agamba nti yayingira mu Dream Guest House Kajansi okuwummulako wabula ng'abakozi abamwaniriza nga tebategedde nti alina obuzibu mwe bamusanga ng'afudde. Yagamba nti bakwatagana n'aba Dream Guest House ne batwala omulambo gw'emulago wabula bwe baamukebera ne basanga ng'omutima gwafuna obuzibu ekyamuviirako okufa. The stomach was empty. There was no sign of violence. Onere yasaba abantu obutafulumya mawulire nga bulimba olw'ebigendererwa byabwe. Saba amawulire yobu ije house yawe besijja okutambuza ng'ebyo lumanyisiza ku bantu bonna abaagifunye ate bagifunye ekigga kyokka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango olwaleero ategeezezza nga bwe baliko omukazi gwe bakutte nga ye Eve Mbabazi ayogerwako nti yalina omugenzi Dr. Spire abannyonnyole ku nfa ye. Mu kukola okunoonyereza waliwo omukyala
akatambi eya kamera enkesi omulaga ng'eyingira mu ruumu dokita gy'abadde ate ng'eraga nga afuluma. Kati ennaku zino bale tuli mu muyigo y'okunoonya omukyalo ono paka nga wiiki eno ku Mande twasobodde okumukwata wano mu Kampala ali naffe Kajansi, naye tumaze okumugyako statement kubanga twagala tunnyonnyole kiki ky'amanyi ku kufa kw'omugenzi kubanga ye yasembyeyo okubeera naye. Agamba nti omuwala ono yalabikira mu kamera za loogi eno ng'afuluma. Kyalina emyaka nga 20 awo 21 23 awo, naye ye ali cooperative atuwa oba yabadde abasirikale abapoliisi information yonna amawulire gonna poliisi gye badde eyagala. Agamba fayiro ye bagiweerezeewo omuwabi wa gavumenti abawabule ku misango gye bagenda okumuggulako. Agenda kusoma fayiro eno ng'amaze okusoma ayinza okutugamba nti omukyalo oyo mumuleke agende oba omukyalo oyo mumuleete ku musango guno ne guno mu kooti. Dr. Spire yaziikibwa ku kyalo Lusaka lwa Mmese ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde nga 25 era abakungubaze baatendereza omukololo gwe. Abadde ayambako abasawo bangi nnyo yonna gye bali ng'ayinza okukola wano nakuba waliwo dokita yangambye ngende muyambeko ng'abantu bangi bamukubira n'agenda n'abakolerako mu malwaliro gaabwe. Yakola ekibiina kyaffe eky'abasawo abalongoosa nga bakozesa laparoscopy oba obutuli nga tebasaze muntu. Ate abantu 5 bakakasiddwa okuba nga bafudde mu nnyonyi ya UPDF egudde ku kisaawe Mogadishu eky'e Somalia. Omwogezi wa UPDF Major General Felix Kuraije akakasizza akabenje kano n'ategeeza nti 3 basimattuse n'ebisago. Ennyonyi ya UPDF ekika ky'helikopita egudde Somalia n'ekwata omuliro ku kisaawe ky'ennyonyi ekikulu e Mogadishu. Mu nnyonyi eno mufiiriddemu abantu 5 kyokka omuvuzi w'ennyonyi omuyambi we n'eyinginiya bo basimattuse n'ebisago eby'amaanyi. Omwogezi wa UPDF Major General Felix Kuraije yakasizza akabenje kano omufiiridde abantu 5 ategeeza ng'ennyonyi eno ekika kya Namunkanga bw'ebadde ekola ogw'okuwerekera oluserugendo lw'emmotoka ezigaba emmere mu fiidi egudde kabenje ng'ekomawo ku kisaawe ky'e Mogadishu. Ennyonyi badde werekera nga konvoyi ezitwala emmere mu field gudde mu kabenje ng'ekomawo ku kisaawe ky'ennyonyi e Mogadishu n'ekwata omuliro. Agamba nti nnyene baddemu abantu 8 nga 3 bafunye ebisago eby'amaanyi ng'abalala 5 bafudde. Baddemu abantu 8 3 basimattuse n'ebisago 5 bafiiridde mu muliro ogugikutte. Asaasidde eggwanga n'ab'eŋŋanda z'abagenzi n'ategeeza nga abajaasi bano bafiiridde ku mulimu era nga bazira baggwanga ng'enteekateeka ez'okuzza emibiri gyabwe zaakulangirirwa mu maaso. Kitalo bannaffe abo abafiiridde mu buzira Mukama abalamuze ekisa. Damba Tadeo yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Ate okulonda ababaka aba Parliament ne bassentebe ba NRM okwetooloola eggwanga mu kibiina kya NRM kwongezeddwayo okuva nga nnaku z'omwezi 16 okutuuka nga 17 omwezi gwe gumu. Ssentebe w'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doi ayogedde ku nsonga lwaki kino kikoleddwa. Akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda kakoze enkyukakyuka mu nnaku ez'okulondirako ababaka ba Paalamenti ne bassentebe ba disitulikiti mu kamyufu ka NRM kati olunaku lw'okuna lwezi 17 omwezi guno okuva 16 nga bwe kibadde. The election of flag bearers for members of Parliament has been shifted from 16th to 17th July. Mukuwayamu ne bannamawulire akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tangudu yategeeza nti bagenze kukizuula ndi nga 16 omwezi guno bali bateekawo okulondirako olukuntana n'okulonda kw'abakiise b'okumagumu olw'akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga. Election for PWDs will take place on 16th countrywide. So we need to jeopardize their program and we have henceforth shifted primaries to 17th.
mu ngeri mwera bakoze mu kyukakyuka mu ngeri y'abeesimbye gye bagenda okuba mu kampeyini nga mu kino bawadde enkizo omumyuka wa pulezidenti Jessica Alupo Ssaabaminisita Rubina Nabbanja ku ssere baminisita okunoonya akalulu nga tebali ku kadaala ke kamu n'abavuganya. You must not disrupt the process by taking musicians to your campaign, carrying big musicians from Kampala to your up-country campaign. Kw'okusunsula abavuganya ku bifo bya Ssekuki agenda mu masiro abagala ebifo bino baze bubungi n'abawagizi baabwe. Officially nominated nga vice chairperson Kampala region. Kyenjagala okukakasa bana NRM bannange obuwanguzi buli waffe waka ku luno tugireeta mu Kampala Central to make sure that we get the entrepreneur at the center of decision making in our country, particularly at policy formulation. Mudeyo okwata mu Eastern Uganda WASEC. And we work by 3 C's: communication, connection and collaboration. I will make sure that veterans get what they deserve. Bazeko kuli David Ochudu Calvin agala ekyomumyuka wa State wa NRM Buvanjuba omugaga ajasene basajja balaba yagala okukikira bana business kuliko yaseke n'abalala. Entrepreneurs League okusinga nnyo abasuubuzi balina a bit of some complications in Misoro. Ngenda kubayambako. Where Eastern Uganda has not been having a clear representation in that position, and I believe that we are going to bring that new energy that will reconnect the grassroots and SEC. Nzize nga research nzize nga nayimirira n'omutwe gwange ne neereeta n'envuganya ekifo kino eky'obwa General Secretary era nkakasa nti nkisobola. My name is Twasi Mahilale. I'm from Kabale. Today I've been nominated as a national chairperson Youth League. Nze ku nsonga Ssemasonga ntaba Entrepreneurs League eruddewo wano nkulu kusinga na leagues endala. Robina Nantale yakusakidde eggulu ku Lwabukede TV. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ataddewo akakiiko kanoonyereze ku bigambibwa nti waliwo abakulu mu kibiina abajja ensimbi kwabo abaagala okuweebwa kaadi. Abyogeredde ku kitebe ky'ekibiina e Makerere Kavule oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo. Nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo. Ko balaza ya wiki eno Alhaji Latif Sebagala nga yegwanyiza okibwa meya wa Kawempe ku kadi y'NUP yasoboka ku mukutu gwa TikTok nga yemulugunya kuyalisa abakunzi b'NUP Fred Nyanzi engeri gyefuddemu mu kweyingiza mu by'okusunsula abanavuganya ku kadi ey'ekibiina yamulumiza okutuza enkiiko mu maka ge okusala okuba n'ensimbi ku bifo ebyenjawulo. Lwaki oyagala kuwamba obuyinza obw'akakiiko kaffe aka Election Management Committee ng'otuuza abantu ab'enjawulo mu makaago? Bw'omala obatuuza abantu ab'enjawulo n'ogamba bano baveemu abantu abalala abeesimbyewo nga temubayise. Yo obuyinza obwo wabujjawa? Kubanga Chairman Nyanzi oli candidate mu Kawempe South, ne kati olwaleero weefudde nti gw'oyagala okusayirawo bannakawempe division. Kakati olwadde oli candidate naawe ogenda mu kakiiko osunsulwe kubanga naawe olina b'ovuganya nabo. Naye lwaki oyagala kuloosa ensi nti kati gw'osalirawo ekibiina? Kati mu lukoneramu olutudde Makerere Kavule awulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asinzidde n'atakaka nga bataddewo akakiiko kanoonyereze ku byogerwa nti waliwo abakulu mu kibiina bajja ssente ku baagala okwewandiisa. Kisoboka okuba nti waliwo abakulembeze abakozesa influence oba amaanyi gaabwe mu kibiina okunyola emikono gy'abantu okubajjako ssente oba ebintu ebifaanana bwe bityo. Tusaba okwemulugunya okwo mukuleete mu butongole tukuwulirize, buli omu agenda kuwulirizibwa. Ekinaazuulibwa kyonna kijja kuba ne repercussion, kijja kuba n'ebibonerezo. Asiba balina okwemulugunya okutwalira akakiiko kataddewo. Akakiiko ako kagenda twala wiiki nnamba nga kabalindiridde buli omu alina okwemulugunya. Okwemulugunya tokutwala ku social media, okwemulugunya kuleete mu kibiina mu buwandiike olete ne evidence yo. Alabudde n'avuka obutakwesa abanyabufuzi okwenyigira mu bikulema amateeka kuba bajja kuvunaanibwa ssekinoomo. Bazze babalaba mwenna mwesuddira ku TikTok ffe tebatugambayo muleete obusimu baboyi mwerimba. Ye Fred Nyanzi bw'atuukiddwa ku byogerwa nti yeenyigira mu kujja ssente ku bantu okufuna kaadi agambye nti kyamusussekera kyekiseera abakimusaako bamanya amazima nga batwala mu kooti. Mbadde nsirise ebbanga ddene nga propaganda nanyigiriza
naye ndi musanyufu nnyo nti komiti neguddwawo era nzagenda okusooka okulepa omusango nga munnakibiina nkozesera ekisi zange. Yakulira ebyokulonda mu kibiina Harriet Kimutayi ategeezezza nti mu kiseera kino abantu abakajjayo kaade okuvuga ku bifo ebyenjawulo basoba mu Kasamu nga yeebazizza bannakibiina beewandiisizza. The total is 7,785 so far. But as I am talking to you, the numbers are increasing. Ono alabudde n'abongesa ebigambo nga balowooza nti balina obuyinza ogaba kadi y'ekibiina. So any dealings that you're having with candidates or you're having with people who are saying have been delegated by EMC, you know it is illegal. Waliwo abamubeereye mugamba nti mukyala Kimutayi nze ngeno mulaba bannange bajja kuba bakubbye. David Tamale ne Mary Kasimire bakusakidde eggulu eno Bwabukede TV. Ate Ssaabaminisita Robinah Nabbanja atandise okufefetta akalulu mu kamyufu ak'ekibiina kya NRM okuddamu okukiikirira abakyala mu disitulikiti ey'e Kakumiro. Ssaabaminisita Nabbanja okwenja akalulu akutandikidde ku kyalo Mweruka mu ggombolola y'Enkooko gy'azaalwa. Ng'okulonda abakulembeze mu kamyufu k'ekibiina kya NRM ku bindabinda, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja atandise okwenja akalulu akanaamuza ku kifo ky'omubaka omukyala ow'e Kakumiro. Abawagira Museveni emikono waggulu, abawagira Nabbanja emikono waggulu. Atandikidde ku kyalo Mweruka mu ggombolola y'Enkooko gy'azaalwa. Oluvudde n'agenze ku kyalo Kitegula President Museveni okubajjukira kubanga olwo abantu abamuyamba mu lutalo lwalete gavumenti mu buyinza. Tukusaba CD school abaana baitu basobole kusomera hayi. Nabbanja yagedde ku bintu byakoledde disitulikiti eno okuva lyatandikibwa okumulya enguudo, amasannyalaze, amazzi, amalwaliro n'amasomero. Nze kwetegereza biki ebipya ebizzeemu era mbitegedde, mwagala siriya, mwagala ebintu, mwagala enguudo n'ebirala. Amazzi tujja gakola, mbasuubiza nti amazzi tujja gakola. Mu kamyufu ka NRM Nabbanja avuganya ne Grace Batalinga yamyuka ssentebe wa disitulikiti ey'e Kakumiro. Naye abatuuze b'Emweruka nsaba Prime Minister tumuwe 10 ku 10 amwesimbyeko 0. Ne minisita omubezi ebyensimbi n'omusasize yakuyiza abantu b'e Rubanda East bataakiikirira okuva mu 2015. The new term of government, as NRM, we shall continue consolidating our effort in making sure that every Ugandan, every homestead in this country transitions into the money economy. Mu kunoonya akalulu asabye abantu b'e Rubanda okuwala ebikolwa byonna eby'obuvuyo n'ebettanira emirembe mu kalulu. I want to assure you that we will not allow violence to occur in this constituency again. N'ekyotera abagala kadi ya NRM ku kifo kya ssentebe wa disitulikiti n'obubaka bwa Paalamenti ku kifo ky'omubaka omukyala. Kampeyini bazitandikidde mu ggombolola y'e Kabira ku kyalo Lukuni Kakyanga ne Baka. Eno avuganya okuli ssentebe wa disitulikiti eno Patrick Kintu Kisekulo ne banne okuli Haji Moses Kiwalyanga ne Peter Saasira asiima buli omu yeegedde ku byasuubira okukolera bannakyotera. Kasobodde okuzimba amaka gaffe ag'ekitebe ya disitulikiti eno era amaka ago tugalina. Kubanga entebe y'eno si 5 yakyotera yeetaaga omusajja akuze mu myaka nga nze. Mukimanyi bulungi nti baffe Ssaabasajja Kabaka omulembe okukwasa abavubuka sigenda kubombotera mu nsonga za kyotera naddala nga twetaaga enguudo ennungi. Oluvannyuma beegwanyiza ekifo ky'omubaka omukyala wa disitulikiti ekyotera basita okuli Gyewerya Nabbaale, Makalayi, Nantongo Prosika Nsiime ne Sikoola Kalibala Besigye nabo boogedde eri bannakabira ne basaba okubakwasa bendera. Nakulira Kyotera district, nasomera Kyotera district, nfumbiddwa Kyotera district, era nkoledde Kyotera district, era nsaba ku munsindikeyo mpeereze Kyotera district. Ngenda kusooka nze ku lw'abakazi welima lumonde nga ndi mu parliament ngamba nti nze nina lumonde, nze akatale kandekere.
nzize okulaba nga tusaka okutuusa ebintu bye twetaaga mu malwaliro awo. Aladde Ekyotera Paul Mugume asimye abeesimbyewo okutambula obumu n'abasaba okubeera ab'emirembe okutuusa akalulekanaggwa okulaba nga tuwalawo okuvumangana ate n'okusiiga enziro wabula abakulembeze baffe oba members ba NRM omujja kuba mutooki nomulaba anasanidde akulira ebyokulamu NRM Ekyotera Patrick Kayira Ssengoba agambye nti kampeyini zitandise bulungi nasaba beesimbyewo bakuume emirembe ate tusobole okubeera ekyokulabirako eri ebibiina ebirala. Kale ekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kuwummulamu katono tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire. Amatikira ga Kabaka agasatu mu ebiri. Tutunuulidde ekkanzu engeri gye zeekyukamu. Gukola na wuzi za ngalo. Ekika ky'omugatali eno GFG style kangaroo ng'eri mu kika kya electric hyper SUV. Omukozi okugikola yatunuulira nnyo emmotoka esobola okutambulira mu mbeera y'obudde yonna bika by'enguudo byonna. Baagikola mu material wa carbon fiber ekigifuula okuba engumu ddala kyokka nkampewufu. Bassaamu mota bbiri nga zino zikola horsepowers 483. Bassaamu battery ya kilowatt hour 9 eno egisobozesa okutolontoka olugendo lwa mayiro 280 nga tennaggwako. Bassaamu shock absorber eziri mu tekinologiya ow'enjawulo era nga zo ziri mu kika kya adjustable suspension ekizisobozesa okunaanuuka okuva mu inchi 5.5 okutuuka mu bugulumivu bwa inchi 10.2 okuva ku ttaka. Bino bye bimu ebikisobozesa okutambula ku luguudo olw'ebinnya n'amayinja amayitirivu. Chassis yayo baagikola mu advanced aluminium space flame ng'etambuza abantu babiri. Akamotoka kano kadduka okutuuka mu speed ya miles 155 buli ssaawa oba kilomita 205 buli ssaawa. Obulala obwateekebwako obw'omulembe mwe muli butterfly doors enzigi eziggula nga zigenda waggulu ate awandigenze side mirror bassaawo kamera okusobola okulabula ng'otuuse mu kabi oba buyite bu blind spot. Steering bassaamu ya kika kya spaceship style steering wheel. Science ne teknologiya. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala mbakulisayo nnyo mukuumulamu okwera njagala okwebaza betukyatambula nabo kitundu kyakubiri tukiguddewo n'emboozi zaffe ezikwata ku matikira ag'omutanda ag'omulundi ogwa-3 tugenze mu ggombolola y'emmende ng'abeeno baakuguka mu mulimu gw'okutunga amakanzu era bagukwasizza maanyi. Amakanzu gano gatandika ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna owookubiri. Ngo jali ayokeza buyinza tumuwe ekitiibwa omwana wa Mutesa alina obuyinza yekagwe tuwuliriza talina musinga kabaka waffe. Ekanzu kye kimu ku byambalo ebyatongozebwa okwambalwa ku mikolo gy'ennono n'obuwangwa mu Buganda nga bwe kituuka okugenda ku mukolo gwonna oguli mu lubiri. Omusajja emirembe agiwulira ayambadde ekanzu. Ekanzu yasikira olubugo olwayambalibwanga wabula ku mirembe gya Ssekabaka Ssuuna owookubiri ewamala okusembeza Abawarabu be bajja n'olugoye lw'ekkanzu era n'alwegomba. Kwe kusalawo n'afuna abamu ku batuuze ne basomesebwa engeri ekkanzu zino gye zitungibwamu. Vincent Baligeya Katongole ow'Emmende nga y'omu ku beebuuzibwako ku ntunga y'amakanzu ag'ennono annyonnyola by'olina okugoberera ng'otunga ekkanzu entuufu ne bw'olina okubeera. Yateekwangako obusiira ku mikono okalabaako era oyinza okutwala ebbanga okusanga ekkanzu erina akasiira nga kano. Ate era ekkanzu eyaffe ey'edda ebeera ne kabba. Ekkanzu z'ennaku zino tezirina kabba. Kabba ke kantu kano ke bateekera muno munda. Baligeya agamba nti ekkanzu entuufu erina kutungibwa na ngalo okusobola okujja ekifaananyi kyayo ekirungi kyokka ng'agamba nti olw'okuba omulembe gw'abavubuka bangi bazze bakyusa mu ntunga y'ekkanzu kyagamba tebavudde ku nnono. Ekkanzu eyaffe eŋŋanda tetabisibwa kyalaani bagitaba na ngalo. Kati ogiraba eno yonna ekkanzu teriiko kyalaani. Guno muyondo kano yenongosaamu y'ennaku zino eteri ya muyondo.
n'agamba nti abatunzi bangi tebamanyi bigobererwa ng'otunga ekkanzu ekiviiriddeko okutta omutindo gwayo. Baba ennaku zino ate baba batunga tebaliira kanzu muno munda muno nga bw'ogirabye eno tebagyaliira bati. Yeewunyizza abatandise okutunga ekkanzu nga bazisaako zipu. Kyagamba nti munono obeera ng'ayambadde olugoye olwa bulijjo era kiswaza okugenda ku mukolo gw'ennono ng'ogirimu. Enkanzu eya zipu abantu bakopperedde bukopperezi, naye ekkanzu entuufu ey'obuwango yeeni kanzu ey'ekimeeme era erino epeesa lyayo nga bw'obulaba. Baligeera agamba nti ekkanzu y'omuleera n'ekkanzu ya zipu byawukana mu bbeeyi wabula asimye Abaganda abakyalemedde ku nnono. Yozayoza eri baffe Ssaabasajja Kabaka musiima nnyo kati ŋŋanze ne bannanga abamu okutwalira wamu atukoze kinene nnyo okutukumira ku nnono. Ye Asiat Nalumasa akulira ekibiina kya Gali Awamu Kanzu Group annyonnyola engeri gye bazze batungamu amakanzu ne gasobola okubakuumira ku mutindo. Ngera bajonoona eddala abasinga obungi abamu bagitungisa kyalaani osala ekanzu ng'oli agisatiddeyo naye ya kyalaani nga bino byonna bitaddeko kyalaani neffe eno tukyali n'omutindo guno tusobola okutunga ekkanzu tugitunga n'engalo. N'agamba nti zino zigenze zikyuka kuba bano beesunga nnyo emikolo egibeera mu lubiri kuba abantu bagula amakanzu mu bungi. Aleka ekkanzu weekali kubanga emikolo egy'ennono okwanjula ku mbaga era buli omu otwala ki. Ye Muzeeyi Twalibu Kabogoza ayogedde ku kitiibwa omuntu kyafuna ng'ayambadde ekkanzu ey'omuleera. Byesisemba kanzu tebaali kigyemu bimu okugeza ng'emiribooli. Omuribooli guno guyina bwe guyamba ekkanzu obutakola kundi wansi. Ate Florence Nakanwagi mwanyina wa Stanley Kasozi agamba nti ebbanga lyamaze ng'atunga amakanzu abantu bava mu bitundu by'ewala ne bagenda emmendo olw'omutindo gwe batungirako amakanzu. Weesa ekitiibwa ng'abako bazza awaka nga mugenda okukyala obajje ku bufumbo gye mugenda okujja mu mwannyoko gy'awasa omukyala mulina okwambala amakanzu. Wabula alina byasabye Mengo Esseekesira okwongera okukuuma ekitiibwa ky'ekkanzu nayozayoza Ssaabasajja okutuuka ku matikira ga 32. Mire yaffe ya taata waffe Ernest Balizza Kiwemmende Nalubi tuyozaayoza Kabaka okukuuma taata waffe Stanley Kasozi baamunaanika. Kabaka tukuyozaayoza okubeerayo bulungi. William Mutyaba yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Gonda aye Omterega. Ate mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga Bukedde TV ekuleetedde bannaffe abakibinge Coffee Farmers Cooperative Society ng'eneetwala abalimi b'emmwanyi abasoba mu 2,000. Empaka z'omulimi asinga zijjukira zikutegekebwa bannaffe aba Vision Group nga bayambibwako aba kitebe kya Budaaki mu Uganda, kampuni y'ennyonyi eya KLM, banka ya DFCU, kampuni ya Cowdies ekuleetera akalungo k'enkoko, ebisolo n'ebyennyanja. Katulabe emboozi eno. Ekibiina ky'emmwanyi eky'obwegassi ekya Kibinge Coffee Farmers Cooperative Society mu mboozi yaffe ey'omulimi asinga olunaku olwaleero kye tukuleetedde nga bano baatandika mu mwaka gwa 1995 n'abalimi 5 nga baali bakoye okudondolwa oluvannyuma lw'okuba nti kiro y'emmwanyi embisi yali egula ennusu 10 kyokka. Abeegassi bano basangibwa ku kyalo 7 mu ggombolola ya Kibinge mu disitulikiti y'e Masaka ng'olwaleero balina abalimi abasoba mu 2,000 era ng'awo waliwo ofiisi zaabwe ekyuma ky'emmwanyi ekizisunsula tractor saako emmotoka esomba emmwanyi okuva mu balimi okuzongerako omutindo n'okuzitunda. Sowedi Serwadda ssentebe w'abeegassi bano ategeeza nti bakolera mu zooni 12 by'ebyalo 4 ate nga buli zooni erina omulimi w'emmwanyi gwe bakozesa okuyamba ku bannaabwe okusikiriza abantu abalala okuyingira saka eno nga baleeta mu kusomesa okugaba ebigimusa n'eddagala ly'emmwanyi. Zooni ezo tugatta ebyalo 3-4 ekyo ne kifuuka zooni emu. Kati zooni ezo 12 mulimu bapromota abalimi abatuumuse abasinga ku bannaabwe nga babalabirira ati ne tulanga eyo tuyinayo n'abalimisa abava ate eno ku cooperative yaffe egye tukuŋŋaanya emmwanyi ne tuleeta mu 2009 twafuuka cooperative society ate mu 2011 ne tutandika okutunda emmwanyi ebweru
nga tuli mu nkola eyo eya fair trade. Mu mwaka gwa 2011 abeegasi bano baatandika okutunda emmwanyi emitala w'amayanja era nga baatandika ne konteyina emu kyokka nga mu kiseera kino zeeyongedde obungi nga Sserwadda bw'annyonnyola. Batandika ne konteyina emu nga tugitwala nga tuyitira mu bannaffe aba SPCU ab'embalala ne twetongola ne tufuuka beexporter kuva 2011 n'okutuusa kati. Nga kakati tusobola okutwala konteyina eziwera 3 ku 4 bwe ziba nga sizoni ebadde ennungi. Sserwadda agamba nti okubeera mmemba mu kibiina kino osasula nnusu $12,225 okuli $1,000 ogw'okwewandiisa n'emigabo gya $1,000 nga nnusu 5 za kitabo so nga $1,000 gusigala ku akawunti. Agamba nti kooperative eno y'abalimi bamwanyi bokka wadde nga bammemba balina n'ebintu ebirala bye balima n'okulunda. Tulina bammemba nga bo balimi bamwanyi okusinga yadde nga balima n'ebirala neffe twegattira mu kibinge mu nkola ya kulima mwanyi. Kyuma kiriranye ne ofiisi nga bazikuba nga gyafuna akasente ke ku ofiisi. Ashraf Sechayi maneja w'abeegasi bano agamba nti bafuba okulaba nga bakuuma omutindo gw'emmwanyi okulaba nga tebafiirwa katale akasangibwa mu mawanga ga Bulaaya ne Asia. Omutindo kyetusinga okufokasingako kyetuteekako essira nti olw'ensonga nti gwe gutuyamba era gwe gukyatuwaniridde okulaba nti tufuna akatale ak'ebweru ate emmwanyi yaffe okubanga yeetaagibwa eri ku dimandi nnene nnyo eri amawanga ago ag'abazungu. Amawanga gano gafaayo nnyo ku mutindo gw'emmwanyi era nga buli babeera bagenda okubaguza balina okubasindikira ez'okulabirako. Ng'onoga emmwanyi ezengedde bulungi ng'oziteeka ku matundubaali ate bw'omala n'ozaanika bulungi ne zikala. Mu beegasi bano okukuuma omutindo okutandikira mu nasale beedi okukozesa ebigimusa ebituufu okukula obulungi okutereka n'okwongerako omutindo. Kizudde nti abantu emmwanyi ze balina si za mutindo ne tusalawo okwekolera nasale beedi nga evamo emmwanyi z'omutindo. Department ey'omutindo eyina Coffee Lab awo wekeberera omutindo ogwo oguze nti omulimi bw'aba aleese emmwanyi ye ng'ekaze bulungi tubakubiriza nti ne waba tannaleeta asobola okuleetako ka sample tusooka ne tumupimirako mu kyuma bw'eba ekaze ne tumugamba leeta bw'eba ekyabulamu ne tumugamba zaayo emisana ebiri. Abeegasi bano era balina laboratory ekolamu abakugu okuli Sharifa Nakawooza bakebera omutindo era nga Nakawooza agamba nti bakebera n'akawo k'emmwanyi n'akubiriza abalimi okutereka obulungi emmwanyi zaabwe. Ezo files mutereka capping files ezo because bo capping wano si bishimu kyogenda kitereka mutwe kuba nsobola okunyiriza n'empuliramu akawo nga netabuka notinga nemanya nti emmwanyi y'omulimi waffe Mwami Sowedi yalimu akawo k'ebimuli yalimu akawo ka fene yalimu akawo ka chocolate kati ate ng'ey'omulimi waffe omulala teyalimu ebyo. Bwe bamaliza okukebera emmwanyi mu laboratory bagisiika olwo ne bakola mukaawa nga bapaakinga mu bipimo eby'enjawulo okumutunda. Agamba nti agamu ku magoba bagakozesa okuyamba abaana batalina mwasirizi mu disitulikiti mwe bakolera. Era tulina abaana 4 tubajja mu senior 1 okutuuka mu 6 ate tulinamu n'abalala betwakajjawo nga twayongerako abalala 4 betuweerera nga tubaweera ssente byonna nga bakisulo. Sekyaya ayogedde okusomozebwa ku basanga omuli abalimi batayagala kulabirira mmwanyi okutuuka n'omutindo. Ayogedde n'ebiruubirirwa byabwe omuli okukola ekkolero ly'emmwanyi eddene nga buli kikwata ku mmwanyi bakukikolerangaawo. Fiira ddala ku kusunsula okusooka okuzigula edingo ziteeka mu miramu ez'enjawulo okuzipaakinga zonna obukutiya byonna obbulamba byonna nga biggwera wano mu kibinge. Kati kyekirooto kyaffe kyetuluubirira okulaba nti tutuukako. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale katweyongereyo n'ekitundu ekirala ekyagataliiko nfuufu. Abayizi abasoba mu 3 batikiddwa ku ttendekero ery'abasawo erya St Elizabeth Institute of Health Professionals mu disitulikiti ey'e Mukono. Omukolo gutandise n'ekitambiro kya misa nga kikulembeddwamu Monsignor Charles Kasirante akiikiridde Ssaabasumba Paul Semwogerere. Omukolo gw'amatikkira ag'omulundi ogwokutaano ku ttendekero ly'abasawo erya St Elizabeth Institute of Health Professionals Mukono gutandise n'emisa ekulembeddwa Musenyoli Charles Kasirante akiikiridde Ssaabasumba Ekizikulu lya Kampala Paul Semwogerere. Mu
okweyigiriza Musenyeri Kasima nti akuddira abatiikiddwa bulijjo okukulembeza Katonda ku mirimu gyabwe nga tebannakwata ku mulwadde. Make it a point that you are close to the Lord God. May this day be a day for you to remember, and may God be always with you as you begin your professional life. Emisolo lwedde baguddeyo ekizimbe ky'etterekero ekipya okuteddwala abatole gye babuddemu mugenzi Sista Sara Katumbi yali omusomesa mu ttendekero eryo. Olwedde omukolo gw'okutikkira abayizi abasomi 300 gutandise nga kulemeddwa mu ssentebe w'olukiiko olufuzi olw'ettendekero Reverend Father Peter Ntege. Twebaza Katonda obw'obulamu bwa munnaffe Sista Katumba okumwogerako nti yatandika omulimu mukulu nnyo. Ena abayizi bakuuse masomo ag'enjawulo okuli obuzaalisa ebyeddagala okukebera omusaayi n'ebirala. Abatikkirwa ku by'ebirayiro obutamenya amateeka ga busawo wakati mu mazina. I swear to fulfill with the best of my ability and judgment this covenant. Abayizi abasinze ku bannaabwe basiimiddwa. Principal w'ettendekero lino Nagawa Ruth akubiriza abatikkiddwa okwengera n'emisomo gyabwe n'endwadde empya ezijja zibalukawo ssaako ne tekinologiya akyukakyuka. The world of healthcare is changing. New diseases, emerging technologies. Embrace continuous education. Seek for knowledge. Upgrade when the opportunity comes. Ajikiddwa omugenyi omukulu ye Profesa Ben Kirobert n'omugisha asabye gavumenti okunyikiza amateeka agafuga abasawo basobole okutaasa obulamu bw'abantu. The curriculum should cover laws pertaining to the practice of medicine, laws concerning ethical conduct, and the general regulation of health professionals. Omutandisi w'ettendekero lino munnamateeka Sebagala Paul Raymond asaba minisitule y'ebyenjigiriza okuddamu okukenneenya etteeka lya TVET lyagamba nti bo nga bannannyini matendekero libanyigiriza ate basooka beebuuzaako. Olw'okugamba etteeka eryo liŋŋamba nti nannyini essomero siteekeddwa kutuula ku ssomero lyange lye nazimba. Essomero lino disalenda linga nelikwasa omukulu w'essomero eyasoma okusawa. So nga this is my investment. Asaba abazadde okubongera abaana babangule mu ngeri y'ekikugu. Tukakasa abazadde tulina obusobozi obuwerera abalala bw'okusomesa abaana baabwe ate si kye kyokka n'okubafuula abakugu. Abamu ku bayizi abatikkiddwa batuwulidde bayiseemu okumaliriza emisomo gyabwe. Okusomesebwako kisanze mu kusoma era nga buli muzadde tuition. Abatandiseewo okutunda amadagala bangi bazitwandise pharmacies. So twesanga nga tutikkiddwa bangi n'abakyatikkibwa bakyali bangi. Nvudde wala naye Mukama era nga bwakoze ekibansobosezza ntuuse wano. Sofia Nalukenge yakusakidde Guleno ku Lwabukede TV. Kale President Museveni ayongedde okudduukirira bannakibuga n'ebintu ebyenjawulo okubayambako okwejja mu bwavu. Bino byonna bitisse Hajati Hadija Namyalo ng'abigabye mu bitundu eby'Emakindye. Akulira ofiisi ya ssentebe NRM ekyambogo Hajati Hadija Namyalo akoowodde bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okujja mu Bunyinge ennaku z'omwezi 5